Ng'abasiraamu beegase ku nsi yonna okusala Eid al-Fitr ekyampisikalaji mu disitulikiti y'e Mukono naye abasiraamu bakedde kweyiwa mizikiti ng'eno Seka Yunus Lukwago yakulembeddemu okusala Eid ku Mazigidi Nuuru n'akubiriza abasiraamu okukuuma empisa nga ze babadde nazo mu kisiibo. Ono alaze obwennyamivu olw'abasiraamu abeenyigira mu bikolwa ebikontana n'amateeka agafuga Obuyisiraamu ne beenyigira ne mu bikolwa ebyokulwanira amabbaala nga wannyonnyola. Okusala Eid kwetabiddwamu n'omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu kino ekya Mukono North Onaleba Budala Kiwanuka asabye bannaddiini ab'enzikiriza zonna obutakomaawo kwogera ku mbeera eriwo mu ggwanga etagenda bulungi. Bwe kiba kisoboka bassebo ne bannyabo nga tekitegeeza abantu okusigala nga balamu nga beeyagala tukowoole gavumenti eno bw'eba teyagala givuganya ejjemu akalulu. Ono awaddeyo akakadde k'ensimbi kalamba okugula langi okusiigwa omuzikiti guno. Mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bugerere abasiraamu bakedde kweyiwa mu bifo okubadde embuga ya Myuka Kayunga ne Kanguna ku kyuma ky'emmwanyi kya Ajizula Bakawanguzi omumyuka wa Mugerere asooka. Sheikh Umaru Ibrahim Gugumiza District Kadhi w'e Kayunga ne Sheikh Yunus Kafuma akulira abatabulika e Kayunga be bakulembeddemu okusala kuno era bakuutidde abasiraamu okusigala nga beeyisa bulungi newankubadde ng'ekisibo kiwedde. Esswala nga bayongeramu okugaba nga bayongeramu kati bafune ekyokuyiga nti okugaba okwo kwetaagisa olwokubanga byonna ebirungi bye babadde bakola bibeera bibalinyisa madaala. Ogudde mu amiin eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti Allahumma amiin, Allah kkiriza bwekuba bwesi bwezi buno nga tasonyiddwa aba alabye. Haji Bashir Zira Bakawanguzi omumyuka wa Mugerere asooka akuutidde abasiraamu okujjumbira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okusimba emmwanyi basobole okwegobako obwavu n'okulwanyisa mukenenya. Mulonde abakulembeze abategeera ensonga ettaano Ssematonga ettaano ezitambulirwako Obuganda. Ekyo nakimaze Ssaabasajja Kabaka abakubiriza okuweerera abaana mubeere bakozi. Abamu ku bayimaamu abeetabye mu kusala kuno okubadde mu mbuga ya Myuka Kayunga beebaziza Obwakabaka bwa Buganda okubakkiriza okusalira mu kibangirizi kino. Okusima kwaffe bannaffe mwebale nnyo mwebaligala era Ssaabasajja obubaka kusigaali tuli basiimu. Mu ggombolola y'e Nakawa abakulembeze mu kitundu kino n'abaddu ba Allah beetabye mu kusala okwebaza Allah okubasobozesa okumalako ekisiibo kino. Eno okusala badde ku Mazigidi y'e Mutungo Mbuya kukulembeddwa mu Sheikh Abubeka Musa era nga kwetabiddwamu n'omubaka wa Nakawa East Ronald Bali Mwezo ng'ono asaba abantu okusigala nga beeyisa nga bwe babadde mu kisiibo. Neebaza nti ekibadde kigenda mu maaso buli muntu abadde ali mu kisiibo nga yeeyisa bulungi alina omutima ogw'okugaba ekyo nno kireetebwa ddiini. Kyemba neebaza Obuyisiraamu olw'omulimu omulungi gwe bakola mu community zaffe. Naye bwe tuleeta abaana mu mizikiti tufuna aba imaama abenkya bamasheeka abenkya. Ate bwe tugendako e Mubende okusala kukulembeddwa mu disitulikiti Kadhi w'e Mubende ne Kasanda Sheikh Idris Bashiri Senkusu ng'atabukidde abasiraamu abasusse okweraguza ne beenyigira ne mu bikolwa eby'akalogo kalenzi. Kyo tulaga ffe abaliwo nti Allah ayinza okukuttira mu mbeera enzibu nga tosobola na kwenenya ti gwakuba ye yasooka okufa naye ng'e Kampala bamumanyi muntu omwesigwa yakuuma emmaali yatereka akabokisi k'omuzikiti era abantu bangi bakuŋŋaana ne baggwayo. Sheikh Senkusu era asabye eggye ly'eggwanga eriri mu South Sudan ne Congo okukuuma emirembe. Bwe kiva eri ne kisembera eno ojja kuwulira dduka dduka. Tukozese omukisa guno ogwa Eid okulaba nti tusabira eggwanga lyaffe aba bakulembera obaagala oba tobaagala naye sabira eggwanga lyo. Mu mbeera y'emu abasiraamu abakola ogw'obwannakyewa badduukidde abaana abatalina mwasirizi abakuumibwa ku nsambi ya Babies Home. Bano balambuziddwa ekifo kino nga bakulembeddwamu akulira okulabirira abaana Flavia Nakasozi era nga bamukwasiza ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Wabula ono ababuulidde nga abaddukanya ekifo kino bwe bakyalina ebisoomozebwa okulabirira abaana bano. Abajjalo ne babeera mu nnamba zinga nnyingi tuba twetaaga obuyambi obw'amaanyi okulaba nga tubabeezaawo
n'olwekyo naffe tukubiriza abantu mwenna mweyunge ku kitongole kya MYD okulaba nti mujja mutwongeremu amaanyi. Abadduukiridde abaana bano bakulembeddwamu David Musiri atubuulidde ekibatanudde okukola kino. So kyenva mbasaba mwenna abali eyo nti okulabirira abaana bano abato bwe tusobola okubeera n'eggwanga eryegasa. Ne bwe Buganda tesobola kubeera ku ntikko ng'abaana ba Buganda tebafiibwako nga tebajjanjabwa nga tewaliwo babalabirira. Mu mbeera y'emu Pulezidenti Museveni yadduukiridde abavubuka abawangalira mu ghetto n'ettu lya Idi lyante 10 zino zibakwasiddwa Meja Emma Kuteesa ku kisaawe Kololo ng'abavubuka okuva mu divisioni za Kampala zonna bakiikiriddwa saako mukono ne Kasangati. Bakuutula baganda baabwe okweyunga mu structures, okweyunga mu nkulaakulana, okuva mu bumenyi bw'amateeka obutakozesebwa mu ngeri embi yonna. Ekyo kiyambye nnyo nti olwaleero gye tugenda tulabayo. Era twebaza nnyo gavumenti eno